Bwetuva tugenda ekatonga eyo sabbiiti eno ebaddemu okukuza amadaala g'abapoliisi ab'enjawulo era ne Katonga region yabadde n'abakulu ab'enjawulo abapoliisi abakuziddwa. RPC agitwala ne munnaffe minisita yali minisita w'ebyobusuubuzi akadde kano omuwabuzi wa president Amelia Kyambadde basinkanye abakulu bano abakuziddwa n'okubaako obubaka bwe basibirira mu kukwasaganya amateeka n'okukuuma eddembe ly'obuntu. Ku bapoliisi 149 abakuziddwa amadaala mu bbendobendo lya Katonga 38 ku bo bakyala era babadde ku mukolo gw'okubayozaayoza ogwategekeddwa mu town council y'MPG. Hiriga Dawudi omuduumizi wa poliisi mu Katonga region abakubiriza okweri abaana mu ggwanga nga tebeebalirira. Serve our people, the Ugandans, please, wherever you are, those 190s, those people who come to you, serve them irrespective of their color, their tribe, as long as they have come to you, please serve them diligently. Ye RPC alabudde abasirikale bano okwewala okweyisa mu ngeri etawesa poliisi kitiibwa so nga n'abaami okwewala okuyingiwaza abakyala basobole okwekulaakulanya. We don't want to find the seniorest officer again nga yalina ekisibo. No. Be disciplined, don't be excited. This one it goes to the men. Don't add on more again responsibilities. Obala mayinja kati nina mayinja asante deni obere kwero sisatu sigala kwero sijolina. Ku mukolo gwe gumu Amelia Kyambadde omuwabuzi wa president ku nsonga z'amakolero asiimye poliisi olw'emirimu gy'ekola wabula n'asaba okwongera amaanyi ku nsonga ezikyasoomooza mpigi. But we have some challenges in Mawokota here, not only Mawokota but in the region, which I want to thank you for managing. Land disputes, that is high on the list. But there is a very serious one, mob justice. I don't know what you're going to do about mob justice. People are killing one another. Over trivial issues, you need to come in aggressively. Domestic violence is another one. Defilement is another issue. Abasirikale abongeddwa amayinja abakuutidde okulembezanga amazima wamu n'obuntu bulamu olwo eggwanga lisobole okubaganyulwamu. Bwe bakwongerako eddaala manya nti olina okukyusa embeera zo. Bw'obadde toliwa amazima nnyo yongeramu amazima. Bw'obadde tewayisa bulungi yongeramu empisa. Bw'oba abantu obadde toyogera bulungi nabo yongeramu. Bagamba eyo challenge okukusomozebwa ate kw'ofunye nti olina okwepimamu ku buli kintu ky'okola. Kiringa bana bagamba nti nalokose. Bw'oba walokose olina okwegendeeza ebigambo ebimu okubireka n'ebikolwa ebimu bireka. Byamutali mwa Kizito Vincent ku Russell TV Omunnyo. Yes,